bavubuka bannange bato bange bakulu bange mu ggwanga lyaffe Uganda yonna gy'osinzira okutulaba wano ku Folongoto. Yes, njagala okuteeka eddoboozi lyange ku maloboozi agatera okubeera ku page eno ku nsonga eno. Amazima gali nti ebintu byonna by'olaba leero bulimba. Deception is the enemy's entrance pathway. Ebintu bingi bye tulaba, bintu bingi bye tuwulira, naye ng'ebyo by'olaba bulimba. Weewuunye lwaki Yesu bwe yajja ekimu ku kintu kyateekako essiira ng'amaze okututegeeza nti ly'ekkubo erigenda ewa Kitaffe, yagatako ekintu kira nti ge mazima, kubanga kufa ku lubereberye enkola y'omulabe Sitaani Proverbs 8 enkola y'omulabe Sitaani enkola yagikolera mu kikula kya bulimba. Deception is a killer, is a pathway to destruction. Kati tulina abantu bangi aboogera beboogera, tulina ebintu bingi bye tulaba naye si buli bye tulaba byonna nti mazima. Kati kikulu nnyo muganda wange ndaba okuba nti weetaaginga ku mazima. Otherwise, there is a lot that happens in this life nga tukula nga bulimba bono okula mu erinnyolo emessage yakwasa obulimba ensi ezimbidwa ku bulimba era abantu ab'amazima tebatera kuwulirwa nnyo naye kyalibadde kirungi nnyo kubanga amazima gabeerera. Obulimba bujateekawo embeera bugaba essanyu n'ofuna kasimayiro leero naye amazima gali nti obudde bwe butambula obulimba bugwa ne nannyini bwayo abuyimiddeko agwa. So encouraging and welcome you to be a student of truth. Beera ng'onoonya amazima tukikola tutya nga owuliriza bulungi ebigenda mu maaso ng'olaba bulungi ebigenda mu maaso. Kyokka ekisinga okuba ekikulu nga Kristo ow'amazima omulina. Shalom.